omulambo gugenze kale yene embeera saawa zino saazi musanvu kituufu. Ekiro ekikeseza olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 21 February omwaka 2026 agiyite Saturday wamu n'ekiro ekyakeseza olunaku lw'eggulo Friday ng'ennaku z'omwezi 2 February omwaka 2026. Today is a Saturday. Yesterday was a Friday. Byabadde biro byakeetereekerero nnyo olw'ensonga bino bye biro ebyabaddewo nga ennaku z'omwezi 19 lumaze okubaawo. Ojja kujjukira nti KCCA yali yayise ekiragiro wamu ne minisita wa Kampala omukyala Kabanda nti ennaku z'omwezi 19 ssaawa 2 ez'ekiro tewabaawo omutembeeyi anaasangibwa ku luguudo. Nabwe kityo essaawa bwe zaamaze okuba nga ziwera 2 ez'ekiro ng'ennaku z'omwezi 19 abawanvu n'abampi baayiriddwa ku nguudo za Kampala wamu n'ekibuga munda masekkati gaakyo. Entamu ne zitandika okuggyibwa ku nguudo, ababadde nga bafumbira ku mabbali. In fact, ekintu kino kyabadde kiwanvu nnyo nti tekyakomye ku batembeeyi bokka n'ab'amaduuka kasitoba nga wateekako ebitindiriro ebigazi nga waliwo abatuula ebweru waabyo ne babaako bye batunda. Abasajja mu biro bino ebibiri babadde babimenyaamenya. Ebyumayuma byonna nga wabikookera ku maduuka nabyo babadde babijjako mutaayi wange. Okumanya ensonga ebadde serious nnyo yakulaba nti abatembeeyi bonna ekibuga bakyamuka. Nednankulu wa KCCA oba goyinza okuyita executive director omukyala amanyiddwa nga Sharifa Buzeki naye yabaddewo. Ndozo osobola okulaba piki ezabadde zireeta abakuuma ddembe nga ziwerera ddala. KCCA executive director naye yazze ku ground ssebo n'agamba nti balina okukakasa nti ekibuga kyongera okubeera nga kirongooka n'okudda ku musingi gwakyo omutuufu. Newankubadde wakati mu kukizza ku musingi omutuufu kitegeeza nti abatembeeyi bayibadde balina okukyamuka. Amaziga gakulukuse mu kiro ekikeeseza olunaku olw'ejjo ne leero. Muganda wange Minisita Kabanda mutukozesanga Minisita Kabanda nga mutugambye mugenda kuba bulungi naye bannange mutulaze tugenda kuddawa ekitukabya tosobola kugoba muntu wakolera n'ebintu bye n'obiwamba n'obitwala tuba wantuwagira Museveni. Secure your future. Minisita najja makago nenkubuulira ngenda kubeera wondya sali muhulu nongamba nina sente bantu mwe mutulaze ubi mutukunamiza mutujemu epale ne mutukunamya eggwanga lino tugenda tambula nga tusekererwa kye mutulaze kimala. Mwebale nnyo bantu mmwe kye mutukoze mwebale nnyo naye ekikolimo kigenda kwambala abaana bammwe temuyina nze wafeeyo omwagamenti yapa 10 okuwagira NRM mutukunamiza ne mutwambula engoye naye ebikolimo bigenda kwambala n'abaana bammwe. Ebintu byange Minisita mugambye
Idi bamunyanjulira buli ku mukolo gwa president ne bamunyanjulira ateekerewe nina okubeera muntu teekerewe tulina okubeera fe tetuyina buzibu abaana bange ngenda baliisaaki omwana wange tagenda kuddayo ku ssomero tanaba kuddayo ku ssomero minisita mbadde makaago essaawa eyo walinya nanyonyi nemwebale mutukunamiza nnyo yeno secure your future. Eno secure your future. Bakira akagamba ako omukulu oyo kowulidde ayogera teyakoogedde mu nsobi. Y'omu ku basajja abaali batembeta NRM abadde musajja mutembeeyi era nga yeeyiiza mu kibuga wakati. Y'omu ku baali batembeta NRM okuba nti nno baakubira Hajati Minsa Kabanda campaigns wamu ne banna NRM bonna abeesimba ku kadi ya NRM mu kibuga wakati. Era musajja mwagazi nnyo wa General Muhoozi wamu ne President Yoweri Kaguta Museveni. Kati amaziga gakulukuse lwa nsonga yabadde alaba nti bamuvuddemu n'okubeera ng'ekibiina kye yalonda ekya NRM ate abamu ku bakulu mu kyo be baalagidde naddala abakulu abatwala Kampala. Hajati Minsa Kabanda yennyini yalondebwa ku kadi ya NRM okubeera Kampala MP owa Kampala Central y'omu ku baayisiza ddala ebiragiro. Kati omukulu ono yawulidde ng'aliriddwamu olukwe ne sekulya yenna era yagambye nti yeno protect the gains ddala gye nnali ntembeeta. In fact kansooke nkulageko ko akatambi k'omukulu ono ng'atembeeta NRM era nga yali asekeeterera oludda luli olwa the National Unity Platform nga yensonga lwaki abaddeyo point of discussion more recent operations eziri mugenda maaso mu kibuga Kampala. Nga Kyagulanyi yali asiidisa amazzi. Kale ebyo ebimu ku bintu oba ebigambo omukulu bye yayogeranga mukadde kali ak'okubeera nti yakuba campaign ng'akubira the NRM. Kale oluvannyuma lw'ebyo byonna abadde omukulu watandise okusekererwa aba opposition n'okumugamba nti yeewo okirabye be wali osaidinga nabo wali obayita bantu. Baramu Bargahare Minister Atenyi avuddeyo olunaku olwaleero n'abaako engeri gy'ayiyaya. In fact ekiro ekikeesiza olunaku olwaleero n'abaako engeri gy'ayiyaya ne banna NRM banne okulaba ng'omukulu oyo at least bamufunira ekifo aleme kubanga akaaba amaziga agajjulujulu. I can confirm our good friend will be allocated space to run his business at the new Nakivubo Kigundwami Mall with 6 months of prepaid rent already secured. There is absolutely no cause for alarm. Balamu agambye nti omukulu ono bamufunidde dda space ey'okubeera nti akolerako emirimu gye awo e Nakivubo ku kizimbe kye kyazimbiddwa ku mwala era bamusasulidde emyezi 6. Kati Balamu n'agamba nti temutandika kubeera nga musajja wa Katonda mumusekerera n'okubeera nti muyina engeri gye mumuvulugavuluga. By the way ekifaananyi ky'olaba oyinza n'obutakitegeera bw'obanga tonnatuukako ku ground. Ekifaananyi kino kyakubiddwa Kaleerwe. Yes, ekifaananyi ky'olaba kyakubiddwa Kaleerwe roundabout ku katale k'e Kaleerwe. Omanyi wabadde nga wajjulawo abatembeeyi ku nguudo side zombi oba abantu abalengerawo ebibala byabwe n'ebiringa ebyo. Mukwano gwange temulowooza nti byabadde Kampala eri wakati mu kibuga direct. Ne ku Kaleerwe abasajja baatuuseewo era oluguudo lw'e Kaleerwe bwe luti bwe lufaanana. Kati bw'obanga obadde omaze ennaku 3 nga togenda Kaleerwe n'okusingawo bw'otuukawo oyinza obutategeerawo. That is a section of Gayaza Road at Kaleerwe Market. So the eviction of traders wano we yatutuusizza. Kati ng'ovudde Kaleerwe munda mu katale ebweru ku kkubo mukwano gwange abasajja abaayezeewo bwezi bwe wati we walabika. In fact kansooke nkuzeeyoko ekibuga Kampala
osooka olabeko nga bwe kibadde kifaanana emabega wali nga kirimu abatembeyi n'abantu abalala bakakkalabya egyabwe. Then oluvannyuma ate ngenda nakulagako bwe kifaanana kati. Otegedde. So ekyo kyolaba ku screen bwe kiti ekibuga bwe kibadde ebbanga lyonna. In fact ne gye buvuddeko bwe kyabadde. Kati kansooka nkulage how it looks now nga abantu bano bonna batembeeyi abatambuza ebyabwe wano na wali bamaze okugibwamu. Kugambye bw'okituukamu oyinza n'okwebuuza abantu baalazeewa. Olabye ekibuga bwe kifaanana kati. Kati newankubadde nga kimaze okuba nga kituukibwako oba kituusibwa ku sseeryo mu nnaku 2 zokka eza enforcement. Mutaayi wange, abamu ku basuubuzi abatembeeyi n'abo ababadde bakikoleramu bawanda buwanzi busagwa. Bagamba nti kati nno we mutusindiikiriza ennyo mugenda kutusanga nga tulina emirimu emirala gye tutandise okuba nga tukola ate mutandika okuba nga mugoberegana naffe. Balina ebimu bye basaba bitereezebwemuko here and there. Mulayini efaananako bweti mukwano gwange. Babituteesezaako etteeka nga bwe balireese ne likola mbagirawo naffe ensonga zaffe bazikoleko mbagirawo okujjako nga baagala abavubuka tubeeko ey'emaka gye tugenda tunyigenyigeko ku bantu obusawo tubukwabule naye ekitabo ekyo batuddizeewo kye tulina okukola baleme tugoba bugobi ng'abagoba empuuna malungu. Tuli bannayuganda abo ababeera eyo mu kamera zaabwe eyo mu bizimbe ne batuula babusedeki. Naffe tunoonya kyakulya nga bannayuganda, tuli bannayuganda batuddizeewo Sunday market ne evening market kuba juzi badde wano banoonya obululu nga batwekubira ebeesezaako oyo Minsaka bantu abadde ajula nakufukamira wansi naye kakati essaawa eno yasoose otutuufu butula mwana beebereremu. Mukadde ke kamunga abatembeeyi bo bakyasala akajegere ate bo abalina amaduuka mu kibuga Kampala ayogera ku akedze ez'enjawulo here and there. At the same time n'abo abalina amaduuka mwe bakolera essaawa zino bo bakuba gudiikudde. Wabula wakati nga bakuba gudiikudde batandise dde okuba nti beekubira omulanga eri bannayuganda n'okubagamba nti bannange kati abatembeeyi bagenze. Tubadde tubasaba naffe ab'amaduuka mutandika okujja mutuguleko, abasuubuzi muve mu bitundu by'eggwanga yonna gye musobola okuba nga musoboka okuva. Mujje mutwegatteko wano mutandika okuba nga mugula ebintu ate twagala okubakakasa nti ekibuga Kampala kati kirabika kiyooyootevu bulungi era kyanyiridde okuzaama.
tusuubula abali mu byalo mukomewo e Kampala mutusuubuleko ekibuga kizze mu nteeko naye enguzi ya KCCA tubasaba balandiroodi b'Abatembeyi ababadde babasaba ssente bemugamba Batembeyi bano si Batembeyi tetulina lutalo era nekino mukitegeere tetulina lutalo na Mutembeyi Omutembeyi ajja n'atusuubulako n'ateeka ebintu bye mu nsawo n'abissa ku mukono n'atambula n'ava e Kampala ekawungeezi omusanga Nateete ne bano babadde bapangisa abalina n'emidaala ne shoopu namba mu makubo tubasaba mudde mu maduuka muve ku maduuka g'oku kkubo naye enguzi ya KCCA tubasaba nammwe mugikomye temuyinaawo wano kintu kye mwateekawo mukkirize nammwe ab'amaduuka nawadde disipule ezimu bazibajjeeko mukkirize mugumiikirize embeera eno egende ng'etambula mpaka lwe tunaatereeza ffenna tuwuliziganye ne balandiroodi tubasaba abantu bano bwe baba bazze bapangisaako ebifo mubawe ebifo ku bbeeyi esoboka temubawa kiremya kubanga nammwe mwekalaamula n'ekibuga kyaffenna nsaba tukkiriziganye tutambulire wamu nga tukwatagana n'abakwasisa amateeka naffe abapangisa tukole ekyaffe naye ab'oku nguudo mutusaasire bekikoze obubi buli omu buli mbuzi ku nkondo yaayo. Mbeera mu kibuga Kampala bweyimiridde ne bwekyayimiridde wabula abamu ku bannabyabufuzi ab'enjawulo still bakyavaayo nabo okugattako eddoboozi ku mbeera eri mu kugenda maaso mu ggwanga. Case in point, the FDC saying that hawkers, vendors are young people, single mothers and unemployed graduates trying to earn a living. You don't chase them away without an alternative. Let us create designated vending zones with CBD and construct affordable and accessible market spaces near high traffic areas. FDC ng'ekibiina bo bagamba nti tosobola kubanga ogobaganya Batembeyi bwoti kubanga bano baana bato ate abamu basingo mother abatalina mirimu n'abo abaava mu matendekero ag'enjawulo abagezaako okunoonyeza ekigulira magala eddiba. Ab'ekityo ne bagamba nti mulina okubanga muyiyaawo ebifo Abatembeyi we basobola okubanga beegazaanyiza ate nga birinaanye emmotoka we zitambulira. Kati nno omukadde ke kamu aba Kampala City Council bo bakyakalambidde bagamba nti Usaafi Busega, Nakawa, Luzira, Nyontinda, Kamoocha, Nateete and other markets have over 2,500 spaces to house our very cherished vendors for a livable city. Nga bagamba nti bakimanyi bulungi naye Usaafi Busega, Nakawa, Luzira, Nyontinda ne Kamoocha ne Nateete birina ebifo ebirungi ennyo era space gye ziri eziwerera ddala ebifo 25,000 Abatembeyi bano gye basobola okubanga bakkirira batandika okukolera n'okwegazaanyiza. As I'm signing out, there is also a write-up from one Daniel Lutaya, a journalist. He is saying that the Abatembeyi must go. They compete with authentic businesses that actually pay taxes to our government. That is number one, according to Daniel Lutaya. Number two, he is saying that KCCA has set up various markets where they can rent stalls and work. Then number three, according to Daniel Lutaya's write-up, he is saying that we need order in the city. Kampala needs to start looking like a capital city. The very people criticizing government for sending away hawkers used to complain about our city being dirty. Number four, if they are left all over the roads, where can emergency vehicles pass? Let's assume there is a city-wide fire or a terrorist threat and we need to evacuate downtown Kampala in 30 minutes. We don't even have space where people can run to safety because the pedestrian walkways are clogged with Abatembeyi. Number five, according to Daniel Lutaya, this is no new. Street hawking is highly regulated and even outlawed in some cities world over. We need to protect our downtown traders who actually pay taxes and keep our downtown retail economy running from unfair competition. But Mr. Paul Nzerebende also replied that your reason don't warrant they are being moved off the streets. I think he was saying your reasons. Find better causes. Small businesses cannot afford to hire stalls.
you can how can their working capital of 25k hire a market style of 350k? But you people byebyo no. Ale nzikiriza nkutegeze kuba naffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero ba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.